Nambwa eva kusuna beni. Namba. Va kusuna beni ofune mirembe mutima. Wamba. Sajja omuli wembizi. Omusajja lakanya simana kimwa mwagalako. Ngoga. Si yanyuma okwagala. Si ye mulungi amatalinga. Mufa kinensi. Obukaka mu bulaye bwayina. Ojja kukabira kukaka mu obwo. Nacho gamba jakaba. Enzo kubayenga. According to nambwa mwana muto. Bwatandika ko stress nga like ku mwana omu. Akuze yenna yesise. Atuna stress, talina mirembe. Ebintu ebiseera ebisinga. Nzolabo bulamu bwange. Ngaba nnyo wini lwansonga ki. Njagala nnyo emirembe. Bwe ndaba nga kintu kinampa emirembe nkiwa wini. Tera nnyo okuba n'entalo ze ndaba ntikina kuziwangula lwansonga ki. Naddala nga ndi ku mazima gatali mu bukuusa. Nyimira nnyo n'amazima. Bakwankulabye abadde azze kukulabako. Naye badde oyagala muwa counseling lwakuba nakulabye. Naye kutya? Asikuma counseling naye nze kati amewuma. Nambwa bakyali baana bato. Tulina bye tulabye bye batanaba kulaba. Tulina obulambo tuyiseemu. Nambwa yokulwa n'entalo ezirika abakyala abasukka mu 3-7. I wasting that time because no one alone the end of the day. The end. Tagenda kubera mu wanguzi wa nsonga ki. Ntali mu competition. Ate myaka je tajikola competition. Bwaba sobola okukola competition nga muto which is one akulira toke mu fight ajja kuba taguze n'okutuka ajja tuka. Then abakazi bayina endowooza egamba nti musajja gozalamu omwana alina okulabira oba okuwa buli kimu. Si buli musajja gozaddemu nti yagenda okulabirira oba yagenda okuwa ekyo. Abakyala abamu bakyayi abaana baabwe. Omusajja kwata muwa bimala. N'atokyalinga abaana n'abakijjanya n'abakuliza mu mbeera ebintu ebalaba. Abantu abamu balina ebintu ebakola mu maka. Abaana be balabye ebigenda okubanyiga mu maaso. Nga n'abaana bagenda kweyisa bwe batyo, bagenda kubeera bwe batyo, bagenda tabulamu obulamu. Nga ne mwana wa kumuwasa bazze owasa omwana oyo. Basinzira nga mama ali mu kidaala tamatalinga na bazze kuwasa waka. Kati ebiseera ebisinga weerekerezanga ekintu ekyokweresa kya buntu si buli kintu ogenda kukiwangula gaba wiini osigaze eddembe. Ekirala nti nno life is full of a challenge but okufumintiriza nsonga ya bongo success and fire based on zone and reality katabo ka Ajamis Kigundu. Success and what? Success and fire based on zone and reality. Buli kintu soko ofumintirize. Emyaka gye nina ennyumba gye nnwanira n'obulamu kye kisinga kubanga ebintu bikolebwa balamu. Ennyumba yakolebwa mulamu n'oba wagattako n'oba tewagattako. Ekirala nti abasajja bangi n'abakazi abagudde abatafumintiriza omanyi nina akatabo ka Ajamis Kigundu kensoma bakata reason as the world masterpiece. Ekyomuwendo ekisingayo mu nsi reason. Bw'ofumintiriza nnyo tewali nsonga lwaki ogatta ebyobugagga n'omukazi oba n'omusajja. Tatulina kugatta. Bw'oba toli ku bwangu ng'olina omukazi ewaka ne waba yagula jjiiko musasule. No. Tubeera mu kwagala tugwa mulaavu. Ndabyeko abaana bangi abagenda ebweru okukola. Naddala abaana mwe tuyita bakadamu. Ebisinza okubakaabya sente zaabwe kuzisindikira ba boyfriend. Ne basanga nga nnyumba yo gye bawasizaamu sente zo baziwazaamu omukazi n'omwana tebamutandika ku ssomero. Abana mwavaawo nga mulimu Amina mukyala. Bwe wagenda yakola birala. Bw'oba toli ku bwangu togatta. Tewali nsonga endetera laavu. Tewali laavu endetera appetite kugatta byabugagga bange na musajja. I'm a woman. I know what I want. I'm a woman with my kids. Bw'oba oyagala omusajja bw'oba oyagala kungulira kunzimbira nzimbira nga mama w'abaana full stop. Nga bibiri mu mannya go. Exactly. Omusajja oyina ebintu wampasa. Yes wampasa. Bwe mba ngenda it's your properties with your kid. Bwe mba nsigala olw'abaana n'ebintu by'abaana. Tulabyeko abakazi bangi naddala abawala. Ajjeewo omulenzi olunaku lwamulese girlfriend amukwanyi olugoye lwajjiddemu lwalimu n'amweta ewaka. Bw'atuuka kuno basiba ennyumba nnamba n'ajyana okujeera.
N'atwala buli kimu. N'engoye. Ajjanga ne t-shirt ayambala za musajja oyo Yamukwanye. naye asobola okuwera ennyumba mu myezi 2 oba mu myezi 3 n'ayera ennyumba y'omusajja gyasanze mu buli kintu. Kwagamba nti problem endala eri mu Uganda era nawandikire speaker wa parliament ampandikire president Museveni ngazo omwabuzi we boy child tefiiriddwako deyamena abaana abalenzi abatokyalingibwa abakazi lweyamena abasajja abali mu buwambe abatokyalingibwa. Tewali tteeka liyamba mwami, tewali tteeka liwulirwa ku mwami. Omwami talina feva yonna mu favoringa ne bwe bagenda mu kooti ne ba poliisi ne mba mulwana awo bwe bajja okukwata nga gwosoose okuba omusajja bawuliriza mukazi gwe bataasa omusajja ne bamutwala. Where is the boy child's guidance? Tebalina. Tulebeeko wana abakazi bangi abakulu bawasizza abaana b'abendi abato abalenzi ne babakuba n'emigo mbala nga babafumbye mmere ne babakuba. Tewali aboogerera ne mugenda mu kooti bagamba agasajja gabi. First of all, abasajja yeppira. Kebere family omwami yeppira. Na yeppira watujimenya. Abasajja by the way njagala nkujiza emabega. Nti ne kunteekateeka y'ensi Katonda atonda Adam n'amuwa ebyobugagga byonna byonna buli kintu. Ne bwe eraba nga muwubavu yatonda Kaawa Eva bwe yajja exactly bwe yajja yamugamba bugambi tulye ekibala Katonda kyatugamba. Abakazi abasinga stand 95% stand 95 Yes, percentage ingana. I'm a woman. I know what I'm talking. Yes, I'm a woman. I know what I'm talking. No, bino tubyogera because I'm a woman. Nzadde kubana abalenzi no mwana omulenzi. How ngomwana wo omulenzi gwatochalinga like nga mulaba situation eriwo kati. How? Because na omanyi omwana oyo omulenzi ayina mama ayina taata nze ntera okugenda mu makomera okansolinga abantu okwogerako nabo. Abantu baninamu obuzibu. Full figure gwoyina mulala ne gwoyagala mulala. Mbala situation. Manyi. Because I know what I'm supposed to work. I know my work. I'm doing my work. Because the full figure I saw yesterday, I think I would try to get again. First of all, yes. I want to money for figure yani. Some people still money. Ate bantegera. Nina mukwano eyali mukwano gwange former friend Kasuku. One day agamba nti nja kwogerera kubanga nkumanyiza sina byama nange negeya. Negeya. Tobamanyi because full figure goyagala. Full figure kigoyagala. Ngabe ngambye ati fetuze wano full figure presidential advisor. Exactly. Abantu batwala makubo. Abantu batwala je tuwangalira. Ojja kunsanga wenkolera kusula motors ne wetuli wano. Ojja kunsanga ku TV presenter. Ojja kunsanga oyagala mbere. Ne wa Ajamis Chigundi. Full figure kigoyagala. Gote webuuza nkolagana nte n'abantu benkolagana nabo. Nga bonna ba top men, ba top guys, ba best one in the country. Tewebuuza mbeera nte nabo. Soka obuuze ekyo. Ogambe connection y'abaana eva kuki. Abantu tulina obuzibu. Even emikwano gyaffe. Soka weekole mu ssaako ya mikwano gyo. Otandika okulaba. Yes. Gundi friend wange. Ngattako kyantolako ki. Okay, that's a very good one. Angattako oba ntolako. Remember nayo tubeera tu spendinga. Remember nanga tugende out. Remember nanga tugende tukwane. Remember nanga tugende something like that. Webuze angattako antolako. Tufuna sako oyo muteeka. Obuze wembeera ne Bina baby. Twogera ku business oba ebituzimba oba ebitugatta. Remember nayo ebiseera ebisinga ngamba ki. Bwe mukubira essimu ngamba ki. Kati fa tulina abantu nga ngenda kukuba essimu ampe advice eyo. Nga manyi nti ono we mugamba kino. Njogera ku milioni 10 oba 5. Yes. Manyi gwe nkubira sekasini. Wano bangambe wa milioni wajjawe 5. Mbiweeyo. Bwe manjagala kwogera ku government nkubira minister Justin Kasole Mumba
ministry wetu kino kitambula bwekiti we majja gakwega ne president nkubira omuwandiisi wa president Kirunda Farouk those are abebe mikwano gye tulina we majja gala ogula emmotoka sula moto nkubiraani kisula moto njagala emmotoka gye bayita kawese nya kyenkana kyetambuleta by that listen te badengera gula Range Rover nenkubira sula moto nanga Range Rover ebiseera ebisinga tetuuka mu byalo ewala kaddala safari zeewala ogenda bala 40 ludda waawaawo ogenda ebanzibo kagamba nti ideas those are the friends what I want nakulaba ne Benzi njirina era manyi Benzi yange njivuga ddi weekend time free time mood time mood time mvuga Benzi ojja kunsanga negenda byalo ngenda mu eyo mvuga lo tuwala ojja kunsanga nawe ndaga mvuga you get I've seen you in the V8 yes obadde genda kwongera ko ne Range Rover mbadde njagala nangamba jakunda ojja kwagala okusimbula ogende wano okutawanyizeeyo ate olina okuba nampabula kwegamba nti kiki enjagala okulaga mu mikwano gyo bebaani who's your friend agattako ki ate ekirala abantu njagala batandika okuyiga okubala situation abantu nze katonda abantu bamanyi full figure ne full figure balina mu memole yaabwe endala ate sigibajjamu era mbaleka sigibajjamu kuba gwe kyoyagala era oba oyagala oyo yabeera oyo naye wemba ne president oba mu office of a president mbeera omuwabuzi wa president era nkola emirimu gyange egiŋŋwanidde okukola so yesterday wabadde okola mulimu gwange as a presidential advisor. Banange, you did an amazing. You asked questions. Nange nefuna no lutiko, and I was like, so now that is the full figure. Yes. The presidential advisor. Not only. Kati bwoyaga usange ku TikTok obaluddawa. Abantu abasinga batu challenginga. Naye nga government life is a full of a challenge. Ajango tulewa. Life is a full of a challenge. Mani the way what I know what mani okwandoringa those idiots of situations. I know how to handle those idiots because we are here, but they are surrounded of idiots around. Kati tos nzat kangama ekigambo kimu. Yesu Kristo yajja ku nsi n'abasirusiru bamulemera. Yalina amaanyi mangi ng'azuukisa n'abafu. N'era abasirusiru bamulemerako. Kakati njagala omanye nti oba ekyo oba osobola okukimanya which is osobola okwandolinga all the idiots around of you. Era osobola okwandolinga the situation. You know? Because okutegeera si tteeka nti kwa ffenna ate si kwa buwaze. Common sense is not a common. Some people balowooza nti common sense is a common. But common sense is not a common. Osanga omuntu nga wandirowooza nti alina common sense naye nga talina common sense. Nakola ekyo nogamba is it true? Ng'oluusi namuyigiriza ennyo nga wakitalo osanga tulaba ababaka ba parliament nayimira ku furo n'avuma Uganda n'avuma president wa Uganda a member of a parliament. Wasoma ng'oyingira parliament wategeera lwaki wayingira mu parliament bakutuma ki mu parliament abalonzi bagamba ki waliwo okyuka n'ofuuka full figure olyoko yes because the way enjajo njijiddemu yewe gye nkwansalingamu kati kyembadde njagala buli omu walinze njagala tudde wali kati wali presidential advisor wabadde okola lwakuba ebibuuzo byebadde obuuza ng'oli on point. First of all njagala okusooka okutegeeza bannayuganda kiki kye twabaddeko because nabedde many people boogedde mikwano gyange bakasuku boogedde abantu bangi ne bannamawulire bayithawo babaddewo boogedde naye nga teboogera kituufu baagala views bagala viewers and the content just like but main point twabadde kuki kucha basale basari okay
twabadde ku basalezi z'abaana. Yes. Okusookera ddala nalaba omwana gwe baateeka mu katambi nga bamukaka okwogera era nga bamugamba yogera kugambe yogera kiddemu n'akola atya n'akola ki kugambe yogera bw'otyo tereeza ky'oyogedde the same way ne mulaba ng'agamba nti yakakibwa okwogera bye yayogera exactly n'avaayo ne yeetonda okwetondera taata we omwana oyo muto omwana oyo feesi agenda mu public omwana oyo tewali amwogerako era tewali amufaako omwana oyo future ye eriruddawa mwana muwala then kati nga boonogamba obumanyi businga obuzira abaganda bye bagamba networking yo eriwasa kyenkanaki networking yo esitowa ki some people babuuziza full figure ajja atya mu meeting oba mu bino full figure yabaddewo awo ng'akolawo ki those are the questions full figure yanonye ki let me first tell you people my name is Jennifer Full Figure Nakangu. I'm a special presidential advisor the whole country. Special presidential advisor the whole country. Not Kampala yoka. Ku bantu bonna. That's why ndi wanjawulo. Okay. Secondly, I'm a full citizen. The third one, I'm a whistleblower. I'm not a criminal. I don't have any case. I'm a whistleblower. The thirdly, Semateeka ampa obuyinza obwenkomeredde as me, a full citizen. Akawaayiro 17E, Article 17E mu Constitution empe obuyinza obwenkomeredde ku nsonga z'eggwanga Uganda. That's why mwandabyawo ndowooza mbazemu ndi presenter, the best top presenters abalabibwa mu nsi yonna. I'm a best top presenters, senior best presenters alabibwa the whole country, the whole country over the whole world, because there are many people zabandaba. Yes, that's very true. The whole world. So bw'ovaayo n'obuuza I think nti omanya okutegera sitteeka. Abantu bangi kibakalubiza okuba nga ndi president's advisor naye njagala mwekake wadde okutegera sikwa bati mwekake mutegeere mukyekako ekyo at least ekyo kyo mukimanye nti at least awo wonakola ki nabalekamu si mu bubi mwekake mutegeere wadde okutegeera kutono naye mwekake ekyo mukimanye nti kituufu omukazi ono yatuleka step nga newankubadde what wano yatuleka kati mu boardroom presidential advisor abazadde ndaba omwana oyo ndaba future ye ng'eri mu bbanga. Nkubira owekitiibwa Nakiwala Kiyingi, former minister. Yes, ye presidential advisor ku nsonga z'abaana. Mukubira mugamba njagala kulaba naye waliwo n'omwana gwe njagala okulaba naye ne family y'omwana oyo kubanga bo tebasobola kutuukako. Omanyi tulina obuzibu, abantu bangi batujereegerera naye olunaku lw'olinoonya ng'oyagala nkutuuse w'oyagala. Networking yo eri kiki? Netiwasa yo eri ki? Netiwasa yange eri kyenkana ki? Nze ndabyeko abantu abaali banzalawa nga bannoonya ne bafukamira mbateeke we babadde waagala. Lwaki mbadde nkulaga ekyo nti networks omukyala yabadde agamba full figure. Omanyi lwaki akikoze? Because nesigama nnyo ku Bible. Bible egamba nti olulimi lw'omulimba teruliraba mukisa, akolimiddwa yenna oyo ayitwako obulimba.
nze lwaki nabuze ebibuuzo bye nabuuzizza si mwagala omanya lwaki nabadde mu meeting nekigenda mu maaso because buli omu nabadde mu meeting lwa nsonga ya basale ey'omwana eyalabikira mu katambi nga bamugamba kugambye kwogera ki ate yogera bulungi kiddemu bulungi oyogedde ki n'akola ki that's why nabadde mu meeting eyo twabadde mu meeting n'owekitiibwa honorable Nakiwala Kiyingi lwa nsonga za basale ey'omwana oyo ng'oyagala kumufunira exactly yensonga ye meeting gye nabaddemu ekirala nga temunnambuuza njja ntya mu bintu bino lwaki temubuuza Kalibbala yajja atya mu bintu bino first ask kati njagala psychologically kwata obwongo bwo bubuuze nga tonabuuza full figure kujja mu nsonga Kalibbala yazigendamu ati mwakwata omusango ne mugusa mu public ne mugwe ekoti yensi omusango gwajja mu bantu tegusobola kwewalika katwekuba mu bigere oli alina omwana ow'obuwala oli asubira okuzaala oli naye muwala yes nga n'oli naye mukazi munno because there are many people abalina abaana abaw'obuwala be balepinze nange bandepingako nandibadde ku saidi y'abalepinge era sinabeerako saidi ya muntu n'omu kubona sina gwe mmanyi sina but I know what I'm supposed to do mbeera ku mazima kye bayita investigation kyeki that's why mugenda ku police ne babagamba tugenda kukola kunoonyereza ku suspect right now tewali yasingiddwa musango ate wali alina musango it's a suspect but gwavuddeyo sala omusango naye investigation ezikolebwa zezikuba go forward okulaba nti who's supposed to be there ani who's who investigation bwoba ng'oli mu media ng'oli mu namawulire nojja noŋŋamba full figure ayogedde ki first go and research era okalya ya Kalibbala weeyiikira mukwano gwammwe saagala mu mukwekerere Kalibbala kalya yeefiirawa tugatte dati ozze noŋŋamba omwana n'abaana ebikungulu omwana wamugamba jjamu empale n'omulengera mu byenda njaga tugatte dati omwana wali osizeko ku ddeeka akatandako okusatu okamanyi akawakati kale kazibu naye teri ddeeka etakaaba waggulu njaga tugatte dati z'omuntu yenna ng'agenda kwegatta ku muntu waggulu mu kaddeeka kokusatu tugatte omuntu ali virgin fena twali tubaddeko virgin era batuggyako ki tugatte virgin yaffe omuntu gw'ojjako virgin n'asigala nga takaabye n'atawenyera n'otolaba ku musaayi ng'oli maama ewaka n'atawenyerako omwana we abeera mu buliri olunaku lulamba tosobola as a mother you're concerned exactly to ask you why omwana agana muganyi kulya mmere fe abazadde abayonsezza ku baana abazaala nga twagala abaana baffe otambula omwana wo n'akaba nomanya nti akaabye bamukuba n'owulira something omwana we afuna ekizibu because there is a mother's instinct exactly nga wazaala omwana ng'omwagala njaga tutunulya ebintu bino nga tuli ku mazima nga twesigama ku mazima n'okufumitiza success and fair based on news and reality tuyimire mazima n'okufumitiza njaga tugatte dati before Kalibbala okuta interview yansose n'agenda n'amanya but bangambe yali ne kubukedde that very woman nze kati twogera ku kyetwalabako ekitono kubanga omusango gwe guli mu koti twagala gwogerako nnyo because tetulina right era tusooka kwetonda naye twagala tugatte dati zetugatta si zaabo za ggwanga lyonna abantu abalina abaana abantu abakola ki
balabaki era bayigemu ki. Omanyi ebiseera ebisinga Katonda tuleetera situation for us to learn nga yakuyigiramu yakumanya. Omanyi basajja bameka abayigidde mu kino ekiriwo. Nolwekyo njagala tuddeyo ku basale ewa Honorable Nakiwala Kingi. Nze mu kuyingira oba mu kujja saamanya nti waliwo n'abo abantu kuba ne Kalibala yaliwo naye saamulabako. Yes, yaliwo n'adduka neyekweka saamulabanako. Saamanya nti oyo mukazi wali by then omukazi nali simumanyi. Ate in my life seegomba kumulaba wadde okumulisinkana accordingly stories mta seegomba kumusisinkana even omulaba anywhere ene. Sirina interest yonna ya mukyalo oyo kumusinkana lwa nsonga ki. Hajjat ogamba omukyala yamanyi why siri mulimba nesigama kukufumitiriza ate ntya Katonda. Nze nga sedati zange naawe gatta bwe bagatta dati we tuzivaako yalaga nti mwavu nnyo era akaaba nnyo. Right now watwaga yawolanga omusajja millioni ameka. Tuli ne ku nyumba yamuyambanga yasanga nyumba swati nabakugira abiki. Atulaga nti nno omusajja mwavu nnyo ye yamuwasa. Ate yetulaganga yagamba kali akayimba munake nina ate munayi sana sente nakola ntana n'abaana balwadde. Oba do you remember the story which is bajja mawule lwa sympathies. Bajja mawule n'ebigendererwa. Naye ne tebamanya abantu be bakosa. There are many people who banyigiriza because bo bajja n'ebigendererwa byabwe ebyokurisivingamu ebyo baba receivinzemu. Naye okosezza bameka onyigiza bameka. Njagala ali eyagatte dati. Owekitiibwa Nakiwala Kingi bwe bagende wakaawe yamubuuza omusajja omulinamu abaana abameka. Yayogera abaana abo babiri. The first question yamubuuza taata w'omwana ono aliwa yafa mutwala nga eyafa ye answer. Omwana sajja wamutogamba nti wamutwala nga eyafa. Mulina obuziga bukulokodwayo tuyazimu abakazi bwe mukaaba mwekaabya obuziga bw'ekirogo. Amwe woman njogera ng'omukyala omutegeevu. Manyi kyenjagala bagamba omulya mamba abeera omu. Abantu bangi bavumaganyisiza. Abasajja abasooka wali musajja ayimba nti towasanga second hand so batayimba nalwewuuba. So mu byonna owekitiibwa Nakiwala ne mugamba baite taata w'omwana atusayiningire ku mwana tusobole okumanya omwana bwe tutwala. Ne mubuuza nti bwe tugatta dati za COVID omwana asoma senior 3 bwe bagamba mbo ate waire wa senior 4 tebigatta. Kitegeeza nti no abantu emyaka gy'abaana abaana babeera bakulu ne babatotowaza. Oluusi babeera bato ne babongera ate emyaka okwagala okubatambuza. Oluusi babeera babalina be babala ne batotowaza abantu ng'ekigendo kyabwe maybe ngati nga wowulira onagamba walepinga ono wakola bwoti wakwata bwoti. Wabeerawo omuntu wayagala ototowaza omuntu ayiseewo kyayisaawo. If the girl is 14 then that means consent bwe yagendera ebweru tata wete ya signing and byonna benjagala benabandembuza wekitiibwa Nakiwala Kingi. Omwana ono mu kutambula kitaawe yamanya ya signing nga atambula era ategerako nti omwana we atambuddeko because nze manyi research yange ndaga nti omwana ono bamuwabako emyezi 6. Yes, era omukyala nasaba omwami we ssente okununula omwana emyezi 6 ng'awambye omwana waali bwe bagenda okuwa ssente. Nga nze mubuuza kimu omukyala n'omwana we baamumwambako kuba yasobola okusaba bbaawe nga ali Sudan ssente anunule omwana yawawabirako ku police ku any police station oba lwaki tatwala abantu ewoyo gwe yawa ssente yawamba omwana emyezi 6.
ebi byabadde mu boardroom just kwegamba nti yabadde yawulira nga butembuuza yalopako ene police kubanga omuntu yes 6 months ate ekyala omwana wo tukabutuswaka nga taliiwo noma tewebaka tosobola kulya mana tuli bakazi tuli bakazi stepchild ne bwaba bwaba bamuwamba omwana gwe maama we yennyini omusajja gwotamuzaalamu n'omusaba ssente ezinuno omwana ye naazinonya nazikuwa gwe watwala responsibility as a mother ogenda ku police no reportinga basobola okubbako omwana emyezi 6 notalopa nolanoonya kisoboka omwana amala Mexico emyezi 6 nalema okubuka ekisenge ng'alina waswa ne wabeera ne gwabeera naye yamutwala waleera gwe bawa ssente ezo yawawaabako kigambibwa nti oyo gwe bawa ssente ezo yalina omwana yoyo omulenzi omwami omupya era yatwala omwana kuba atwala abantu bweru kuba atwala abantu wato mu box bodies we bato babuka we bato guno omusango nga kakati byonna ogatadda ate ekyala kigambibwa mbo ku kyalo kwennyini omwana alinako boyfriend gwe bakwata nako ne bamuggyako $200,000 family weere eyogera etamawulire naye weeri mujja gifuna eri mu kusasula era egamba ekyasasula kyetya ezinnaggwayo yes omwana yeeyogerera ne be yawandiika biriko nti nze I have a boyfriend namuteekako amannya so ze kyensaba abantu babeere bagumiikiriza bwe kigenda mu maaso bakirinde obuyinza tetubuyina buli eriki abatusingako era biri mu kooti tebyogerwako tubirekere abali mu kooti bajja tuwaki naye nga mu byonna nze ekyobadde ombuuza ndooza nkuzeemu nagenda mu meeting ngaani nabuuza ebibuuzo ngaani ne lwaki nabibuuza era lwaki yali ayimuka nga taagala gamba mutatwala full figure because my questions yawulira nga awunga kuba ntuufu nga yeebuuza gyenjije information exactly I'm a mother ensi yonna emanyi nti nnabaana by the way I have 30 kids bedabiri abatalina bange benzaala ate naye ng'olina n'ababo n'abange basoma balya bulungi talina muzadde yali akompulenze ku baana benina yatidde yabadde surprised nnyo nga buli information we ne national ideas esatu ng'olwedde nze nziinaawo era nenzijjayo nenzibalaga because we makola investigation kyebayita investigation era mu investigation yange ekulaga nti nno kuba ne ku ddwaliro nagendayo bagamba nti omwana teyakwatibwa wabula yalina ng'omuntu gwabeera naye teyakwatibwa lep teyalepingibwa naye alabika maybe the parent must have because ba stepfathers abamu mukyala fulfiga bakikola mbu bwempulira they sexually harass these kids mbu simanya bwe bakulaba ng'ofaanana ng'olabika bulungi ebyana ebyo it's okay ngendera ku kiki ky'oŋŋambye bina bw'ojja n'oŋŋamba Jennifer this is a dress braka dress yes nkola research okumanya is it a braka dress oba it's red oba top oba yellow exactly batugamba rep meaning why no kuba liyo ne files wakiri za rep teziriyo batugamba rep yes rep ya breakinga rep omusajja yakwata omwana wange rep namugenda bana neyo yabika bweti njikwata mu ngalo mulingizamu nenkola ki it's a rep oba you get my point kati na investigation gyenkola ya rep sexual harassment exactly byanjawulo naye ngate oluusi at times when they are raped abamu tebagenda ku police bambi babeera batya police eddwaliro amalwaliro galaga omuntu ali reputwanna baana babanga yavaayo ate that is a different era eddwaliro likulaga nti nabaana tavangayo ali okay ne waali era omwana teyagazibwangayo bakyogera era baalaga nti asobola n'okuzaala obulungi so yeye asasamaza nga ina kigendera exactly ne tata w'omwana bwe namutuuseeko yaŋŋambye omwana we wa 17 years taata amuzaala waali yaŋŋambye omwana we wa myaka 17 si wa 14 nambuli omaka gwe yamuzaala
bwe yamuzaalira wawa nangamba nokungamba teyasula buvunanyizibwa yagenda mu fida buli kintu yakikola nageza ne ku polisi n'emisango gye yatwagiza okusa yawawaabira years back nga buli wawaabira omukyala ateekayo ssente natta omusango ne fida yamusalirawo atwala abaana be ne bamuwa n'amwegayirira n'agwa wansi neyeyambula oyo mukaaba akaaba n'okweyamba neyeyambula mugenda tulemesa n'okukaaba nga tefe tukaba byalaali oli akaaba n'omusajja n'agamba it's okay n'amusaba nga balabirire gye bali n'abalabiriranga yatuuka ekiseera nga lwagenda yamukuba amayinja nga tamukkiriza baana ng'amukuba esimu namugamba abaana kitwale nti baafa si babo sajja asigala ng'agenda n'asoba ne DNA ne bakola DNA ng'abaana babe omwami waali njagala mujja gendayo naye simanyi tayagala kwogera ayina pain yakoma ye musajja yasooka okusula mu ggwanga Uganda emipiira yaleeta emipiira gya pireni mu Uganda buli musuubuzi ali mu mupiira yamuyigiza okusuubula olunaku lwa makedi kukupa complex eri wonna bamumanyi ensi yonna emumanyi musajja mugagga n'ewaka we yazimbira omukazi oyo baazalira abaana abo waliwo Kintu Road ye mwami Kintu Aminsi Kintu Road era ge maka gootuukirako yamubba ebyapa n'ebyabanayiba n'abibba byonna nasanze omusajja wa myaka 97 agenda na kufa n'abanaye bavudde ebweru ne bakomawo ekyapa yakibba neiba banayiba bonna beetoloddewo shamani abimanyi banayiba bakaaba bagenze ku poliisi bakoze buli kimu ate kigamba nti omwami gwakukuta naye abeera mu mataka alina vulugu mu mataka alina emisango nga 8 lwakuba alina omukyalo omulamuzi lunagwa nze ndaba bwe lunaggwera nga bangi lubatwalidde lugenda batwala lwa nsonga ki omwami atwala abantu ebweru omwami yayombako ne Peter Sematimba yayinako online radio by then n'omunda muwonge n'abeerako vulugu gwakolera ye vulugu wali mu mataka omwami oyo mukwano gwa Bwanika bawa Kalibbala jatya mu story mukwano gwa Bwanika bwe batambula n'omwami omulala nze nade manyi nti yagiraba ku TV no omwami we mukwano gw'omusiguzi oyo banfanfe babeera mu mataka kubanga ate nalabe interview yesterday nga babuuza omukyala nga bagamba yegero Kalibbala ate nga ndaba ate anyigidde Kalibbala yefula nga tamumanyi anti kale ya Kalibbala yonna efudde lwakuba yendowooza waliwo ebitagatta ekyokubiri byonna byayogera ndaba ayongera kwokya yandibadde asirikako asiro teyejusa bw'otunuulira wa Faruku yayogeddeyo byonna byonna n'ogatta dati byayogera ayongera kufa asirike yagatta ekintu ekifya fumba story etafumbika ate Katonda abeera abituusizza ebyo Katonda waliwo n'abayagala okukoleka obwakabaka bwe Katonda abeera alina bataasa abalala anti ennaku z'omubizi baana Katonda abeera alina bataasa abalala kubanga tulina ne audio edi yegamba Kalyoka buuse audio yegamba Kalyoka buuse naye kantojja kabuuka nja kukola ekisoboka nja kugenda mu mawulire nja kugenda mu media nja kukulopa buli wamu kakati waliwo nebyasaagala kwogera kuba ebintu biri mu kooti because balaba ebintu byonna ba state baani ne bagamba ekisookera ddala bwe yajja mu mawulire yagamba omusajja takwatibwako abeera ku polisi n'agula soda yenna ng'omusajja amaze 10 days ekajjansi ku polisi bakola investigation ng'omusajja bamujja n'ekajjansi mutwale na teta amazewo 5 days ng'omusajja ali Kigo mu prison balamu yagenda breaking up news ng'omusajja amaze week number Kigo nga musibe ekigenderwa kye kyali kiki banange oyina brother wo oyina omwana omulenzi oyina omwana mukwano gwo oyina abaana ba mukwano gwo abalenzi batokyalinga bwe batyo ekigenderwa njaga katutandikirawo bwe yajja yalaga nti omusajja takwatibwa wa kitalo nnyo munene kumba omusajja yakwatibwa dda n'amala ennaku 10 ekajjansi nga banoonyereza omusajja nga bamutwadda nateete era nga banoonyereza era omusajja yali wakuteebwa fayiro nga budget erimuki nga ya bulimba mpange nadduka ejo ngawe nti mikwano gyabwe babasamoninga files biki badduka nani n'oyo omwami akabiza abantu bannyo ku mataka naye alina gyayita balina abanene
ne tata n'omusajja mwamulabe tata w'omwana era namwese fayiro ze bwe bazigulawo zonna bwe bazita ne chairman nga wali ne statement ye yabuze nga bazibuza zonna kati omwami ali mukomera ye yamuzaala amwinamu abaana babiri betuteeka akasayo tusaba akoleze DNA kati gwe ya raping yali step child wekiteeberezebwa allegedly ensinga yamuvuma banaye omusajja naye nga kigambibwa nti omusajja n'omukazi eyasooka alina abaana basatu yabakoze era bawala balungi nnyo n'abalabyeko teyabanyiga kigambo ne bakuba n'abawerera ne basoma n'abaana abadde abawerera era basoma omusajja kigambibwa saagala kwogera ku keesi eyo naye kigambibwa nti ennaku ze bagamba nti omusajja yalina omwana omusajja yali Sudan era bajjeyo passport ekwatambulira biki byonna ate yali mu Uganda yava mu Uganda mu November nga 20 yakoma mu Uganda mu Gwomukaaga nga 15 bagamba nti omwana yakoma okukozesebwa mu Gwakutaano police report kati nze ekyandeese because you're also a parent that is one part nade njagala kumanya nga buli omu bateekayo omanyi buli omu ateekayo byanyumirwa kati me the truth of the matter is that story was very sad nalabaho katini like about 1 minute nenshita naye how I got concerned is when you got involved because I see the other side of you then about the serious side nenga this must be this child must be needing help kati nendyoka ngamba enagenza okulaba nga nengamba no I need to find out what exactly happened naye nekirala n'okwogera naawe okubuuza oli atulaba first of all kukikwatagana ne abalina ba step children what does this teach us nga tolina side gy'oliko then tumaye tugende ku kya property bw'oba olina property n'omwami ekyokutegeera kyakufumiinjiriza amazima gali nti abantu bangi balepingibwa abasajja bangi bakwata abaana b'abantu olaba akwata we gwazadde wajje mukyenda tulabeka abasajja bangi nga bakwata abaana abantu bangi bakwatibwa ne batayogera there many people ziba balepinga nga batokwogera naye okusookera ddala mama who's a mother what it mean kiki ekiraga nti oli mukyala muzadde maama yaani ewaka obuvunaanyizibwa bwa maama bwe buliwa nze ndabyeko abantu bangi bakola nnyo naye nga bakolerera baana n'azaala nga yakazaala omwana emyezi 4 n'amuleka ewaka agenda essaawa 13 oba 4 nga omwana yeebasa tamanyi bwe yanaabye tamanyi yalidde yanywedde n'akera naye nga bakolerera abo amata goleka issue bagamuwa ayise omwana we yanaabye buvunaanyizibwa bwani mala nti ebbanga nga simanyi mwana wange ne muyita wisimbujjamu empale mbonenda banna bananga how comes how it's a pity kyabuswava abakyala baleme kuswala bangi basuddeyo gwa nagamba obuvunaanyizibwa bwabula abala banyukira mu bbaala abala banyukira mu make-up outing tolina even a weekend gyotulako n'omwana we oyogereko naye mukwa omwana si mukwano gw'oboggolo olinga nsolo oli kizibu ewako oli mukambwe nnyo yeeyogerera nti akambuwalanganya ekyalo kyonna kigamba aboggoka akuba ababooda amayinja yavudde inakubakuba emmotoka zaabo nazaasa aliko emisango gye mutamanyi muwendo oyo buli yagenze mu kamera yagenze nakuba emmotoka ye zonna nazaasa zonna naziyiwayiwa oyo muntu ayina abaana balinzi omwana omulenzi namusanze agenze woyo omusajja nga mugamba tata toyogere nnyo ebingi tokuba ennyo kakati toyogere nnyo biri byonna bye twayitamu mu maka agagali awo ge babazaaliramu namusanze nga tata toyogera namwe tebakubuuza n'oyogera tata toyogera maama tomuyingire ennyo anti olaba biki bye yakolanga omusajja yayogedde temulaba n'omusibe nti alina ennaku oli omusajja agi kintu ennaku gyalina temugimanyi infact alinga neyagwa eddala ekyokubiri bwe wategereza ebintu bino abakyala baleke okweyita kye batali okedde ku makya ogambye abantu nti ndi muwala wa minisita ndi mwana wa mugagga weerabire nti bino bijja vaayo ewammwe yiri mu busoga eri wansi era gye bamuwasa mumaka musajja omulala omulimbye nga bwoli mwana wa minisita mwali mulabeko muganda w'omuwala oyo olowooza tebaliyo
Bako ebikolobero byazakola wala abanyega mama wabeerawo gangu ku busaba road ole musajja yazimbawo abasajja bana bazimba ennyumba emwe ya mama we n'abawala abali eyo wandyagadde obagambe ki abawala abali eyo njagala bagambe kigambo balina abasajja basukkamu ekisookera ddala njagala kudda ku kyabamaama bamaama abamu bafudde abaana baabwe business amena abakyala bamaama abamu bagadde ebyobugagga bingi tulabako abakozi be batusindikira maama we n'amutuma n'amugamba genda mumaka go genze kukola ne togenze kukola oli mukazi ng'oyo bwali oyo omusajja wowo olowooza yakola ki okuba nga amuyina tubalabako abakozi bangi nnyo mukimanyi kino kyenjogerako abakyala bangi balina bali tochadi awo siga otakulabawo akwisamu amaaso amaka gakutame obeera depressed bawo akomawo omukozi akuniza omulagira kino akola kino ayagala kujjako ova emmaka ayagala weetamwe waka era tubirabyeko bingi nnyo abala balina eddagala olwagenda emmotoka azireeta era abakazi naddala abakazi njagala olabula abakazi abaleka abakozi babalira obuliri babaweera babba bamwe emmere babaterayo amazzi awo omusajja alina kunaaba naawe omusajja noba wakamala okunaaba najja olina omumukuuta lwa nsonga ki njagala mbabuulire kyova ffe abakazi ababbeeyi tetukka bbeeyi oza baki bateta bafulufiga naye nga tetulina mabina nga gamu kunze nange oluzani gwe bandise fulufiga wano oza baki ekimpisa fulufiga mmanyi bwe bakwata omusajja walampuddeko nti nnobye walampuddeko nti bankyaye nze omusajja owange ensi yonna amanyi ndi mukazi no ate siina namujja wange ubanga ndi full package mmanyi kye bayita omusajja mmanyi bwe bakwata omusajja mmanyi kyenjagala mu musajja naye amanyi kyenjagala so bemba zokunaaba nzireyo tunaabe mukuute mu mugongo ani agenda okukuutira omusajja wakati omukozi kajja amukuute so yekuute okay bwana amateeti teyeetuuka bwaba yerabidde ettawulo abasajja bakola nnyo ate bakoowa nnyo kino njagala nkiwa abakazi abasajja wakoowa nnyo babeera ku mirimu egyo ne bakyungibwa kasitoma ze namuga gwe kino kusaba ekiri ompa kino gwe mpa kiri n'amugisayo ebintu 10 natagwa nakugula nabeera stressed abasajja abamu bakozesebwa balina baboosi boosi bwaboggola azogula bwaboggola ku mulimu gyokolona kucunga kamera tateredde gwe kastegwa totadde mu filter something like that wasuubira emirembe wokka wewaka kyekiwummulo akomyewo naawe oli ku tiktok otugubadde tomuwadde namazzi kunaaba oyo babawa namanya oyo nakomyewo mumuwe emmere oyo naalidde something like that ebyo byonna lwaki mbikugambye abasajja mbikugamba lwa nsonga ngambye mbu omusajja wo tosobola kunaaba nabe oba omaze okunaaba akooye ayinza n'okuyinga ekiramiro nga talina ttawulo n'anaaba bubi n'atandika okumpunyira exactly ati amukuusa osinga making sure gwe kiwummulo kye gwe essanyu lye gwe gwasuubiramu okwogera naye ebitali byakumuboggolera gwe gwasuubiramu eddembe erisembayo era bo at least yigo gaba wiini omuwayo eriwiini olwekyo abakazi abasinga buli kasita muzaala mu maka mufuuka bizibu nazaala nze abaana baani who's owner of those kids mwali babiri ne muzaala abaana mulekerawo okulowooza nti wemuzaala mu maka mubeera bamalayika mukikomye ekintu ekyo mulekerawo okulowooza nti musajja gwozaddemu alina omumuggyako ebintu mulekerawo okulowooza nti musajja gwozaddemu alina okukulabirira mulekerawo okulowooleza nga mubasajja abagagga nga newammwe teriyo wirubaalo nze ndaba abakazi kubanoonya njagala omusajja nga yazimba nga yeevuga nga alina emmotoka ng'ate alina kalina ewammwe kitaawo yabizimba ewammwe waliyo kaki mwebalirire kyekibikwagaza tomanyi olaba n'okwanjula basaba sofa tomanyi webabikozesa tomanyi webabikozesa so tulina kusaba kimanga saba ebikujja sooka webale abantu abamu balemwa sabe nayikondo kukyalo nze nina obuzibu wano obuzibu ensansinza okufuna mu nsi be bantu abansaba namba z'abasajja bagagga embeera nabo enamba yagundi ngula enamba yagundi mpe enamba yagundi kuwa sente kale milioni 10 mpe enamba ye gwe gimpe
munkwanire kale munkwanire n'omugamba mukazi gwe njagala okuleddamu ku magezi omuntu oyo asobola okukola ssente nze mukwanire bwaba yasobola ogaggawala teri mugagga musiru kati muwe mukazi bwe weeraba omujaamu kyenkugamba ekyokwebalirira bwe weeraba omujaamu abantu tebeebalirira that's why batuuse n'okubba abasajja abasajja bonna si babi era tebasudde buvunaanyizibwa bwabwe bonna abamu nze ntambula nze mmanyi ndaba abasajja osanga omusajja mu bbala nga tanywa mwenge alina ogukipa gw'amazzi atya kudda waka kumuvuma alimu obudde bugende yeefula mbalaba omupiira bw'afuna jjaamu oyo kabaka kubye n'amenya omutto n'okuba eŋŋombe ogenda okusanga omusajja yeebase ng'addeyo nga buyisi ovumwa ava mu kyokera adda mu ntaana mu ttanuulu abakazi mukolemu ekyuse mukyadiba nnyo naddala mwe basekendi adi kino kigenda balekawa mulwanire ekitiibwa ky'obukyala kyafa kyova olaba abasajja nze ndabyeko abasajja bangi nga tebakyalina maanyi ga kisajja naye nga si bafu psychological mental yafa sex atandikira wano mu mutwe nawe omanyiwo nagambye ndi muwomu ndi muzibu I expected to be a fellow man mu nyumba I'm a woman. Oh, that is good. That is very good. Ndi mukazi eyanoga ate ndi mukazi amanyi kyenjagala ndi mukazi omuwoomu yensonga bakinze fulufiga wadde sina kabina mpulira nga bina yensonga lwaki nsula n'omusajja buli lunaku buli kanaku January tutuuse wofumbye nno sigoyeka kitegeeza wano obeera mulala naye ate bw'oyingira ennyumba ate mulala nnyo ate walimba mulala nnyo nze omwami wange abeera bebi bwataba bebi abeera daddi bwataba daddi aba hanne bwataba hanne aba swere kati owo simanyi owange linnya eyo wange naawe simanyi wuwo sajja nadda neyetabulira kyayi fascos pans awo wajja kukola ki emmere bali emmere embunga ewoze emmere yiyaawo amalaita ina emuvaawo oba oggola okufa olimbulira ofuuse kizibu otuutidde ate n'okukwatako ate bitandika talina feeling naye tunabeera omusajja nga abula wantandika nveeyo nga mu testings kokonyo otutuukira ate tutuuka buli kaseera omukyala olina kuba buli mukyala buli kaseera omusajja wo olina okumuteekateeka n'okumuzuula naye munaye wali olwebanyiiza ekyokunyiga kya buntu ekyokunyiga kya yes abasajja banyiza n'abakazi banyiza ekyokunyiga kya buntu omuntu atanyiga abeera musiru naye olina okuyiga okwerekereza n'okufumintiriza n'ogaba wini bw'oba ofumintiriza omanya yesi nyiize naye ye mwami wange nina mukomawa singa nange mutugubalire nkya nesente tezimubana balamanya gagenda okukola tugenda kulya kikyakufumintiriza singa munange mufukira kizibu nale mwana okugenda okukola abaana bange banasoma kyakufumintiriza gaba wini wanyiiza yakunyiza fine which is okay kuba ye baby wo ye daddy wo yakulonyeza kyokulya muyige ekyokuyiga omuntu nakyo kya buntu yiga omuntu muyige ekyo abaami baagala nnyo abantu babawa abaana would you second the idea nti oli awo omwana bw'aba kale asazeewo anobe ave mu bufumbo would you second the idea of them okuleka abaana emabega oba bagendenga nabo ekisookera ddala sikkiriziganya na musajja atwala abaana n'abawasizaamu omukazi omulala nzikiriziganya n'omusajja aba n'abaana mu maka nga waabaana be naddala nga batandisa okwetegerera oba n'okubateekamu omukozi either kisinza mwana yenkana ki myaka ki naye kyesikiriziganya nakyo kwe kuwasiza mu baana teri alikwagalira mwana kino nkiddamu wakiri bamuteeke ewa jjajja we nawe musobola omusisinkanira omusajja babaolinako ennungi wawa teekayo abaana bo sikkiriziganya na musajja
awasa mukazi kumweta mu baana be. That is one. Sikiziganya na musajja kutwala baana be wa mukazi. Teri muntu ekyo kyabuto waliwo ebintu nga bya butonde ngebbuba. Ekyo kuyomba ne mujja wote kikwetaakisa na kumala kunyiiga. Sagala pretense nti mwagala. No. Olimba. Nze mujja wange. Kamanyamba nga simuina. Kuandiko zote. Bane wabayo sagala mumanyi. I know. Andi bawange musiramu. Bawange musiramu nkimanyi. Abasajja basiramu bawoma. Bamanyi bakwata bakazi. Abasajja abakisamba ina ebyetaago bya buli mukazi. Nze njagala omusajja omusiramu sawukana musajja musiramu. Baba bayonjo. Batuusa ku ntikko. Bawa abakazi ekitiibwa. Bazaala abaana abalungi. Bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe bamanyi ne kye bayita omukazi. Nze n'abakazi abasiraamu tuli tuti. Saawukana n'abasajja basiraamu tuli tuti. Wow, ngenda kunoonya nange omusiraamu. Batuusa ku ntikko. Omusajja omusiraamu kizibu nnyo okuleka mukubo. Oli. Teyakuwoomera. Yawooma. Teri musajja musiraamu atasobola kutu. Omusajja omusiraamu takuleka mu kkubo ate balina keya. Bamanyi ne babeera n'abakazi bana ababa ne responsibility y'abakazi baabwe. Bakimanyiika wamma bwe yalaba ku listi nga listi mpango. Oyo mulala tomuwulira oyo ngamba mulala. Oba noonyamu ki? Onoonya bakutunda oba bakusuubula. Waliwo omu. Baweerekereza ofa. Nenda waliwo omulala. Waliwo omulala omusiraamu yali becha naye waliwo omuyi omanyi bw'oyagala abasajja abangi ofuuka kizibu gy'oli ku bulamu bwo weekolako damage. Okimanyi nti musajja akwebaka kaalina ebizibu byakulekera mwattu kyekyo wakindi akudamage nakugamba nakugamba kyekyo wakindi very very careful. Kino nkyogera nga nina ne confidence with the confidence. Buli lwe webaka n'omusajja bw'atakulekera kizibu akulekera emikisa naye 95% akulekera ebizibu. Yes. Waliwo n'abava okukola ebintu byabwe bo mikono ganoonyayo omukazi gwe naye wiiki mweyambululiremu. Be babawala abalungi bemulaba abandi bowebuza bawala abalungi ate bafumbirwa. So make buli musajja gw'oyagala bwe biba biganyi bireke togenda kubotoka. Enough is enough. Because waliwo mbu sexually transmitted demons eziyita ne mugali mpitawa. Ate n'abasajja abo olaba kye bayita amazzi. Olaba enkwaso z'abasajja ezo omubiri gwo bagulekamu buli akulekamu gundi ye olwo lwakulekamu lulala okisegedde kyakozesa abasajja bangi weerekerezanga n'ogumako n'oyo ate nno onoonya omuntu nakino kankibagambe bakiyiga abakyala batulaba ojja kunoonya omuntu atuukidde yakubula tali muntu eyatuukirira. Ojja kunoonya omuntu alina ebintu yenayina nga ali perfect taliiyo bw'oba gw'onoonya mwezaalire omweyagalire. Abantu abasinga munenya abantu naye nga namwe temutuukiridde nga gwanenya naawe you are not perfect. Oluusi nga gw'ovaako ne damage ezo kubanga something wabeerawo something longs n'ojajinga bala gw'obeera teweeraba naye ng'oliko mistakes nyingi naye n'ojajinga oli nga te gwe wavuddeko causes. N'olwekyo bw'oba onoonya muntu yatuukira taliiyo ekyo olina kuteeka mu mind yo n'ogamba ndinoono enough is enough. Si mugagga tampa sente tampa kino teyeevuga si yamalayo si yasinga si mulungi nnyo si yemweri gwe nannyagala si but let me be there as you. Ekyo kiri mu ggwe olina kufumintiriza gwe kennyini tewali agenda kikuteekamu. Bane kakambuuza ekirala akasente k'ekikazi kano kakola ki? Bakazi bakwogera nnyo banaye akasente k'ekikazi balina kukyejjamu lwa nsonga ki? Abakazi abasinga ab'omulembe gwe nera nnyongera okukubira abasajja omulanga mwogera nnyo sente y'ekikazi ey'ekisajja nga temugyogera gye mulya. Ey'ekisajja yo eriwo okulabirira mmwe ey'ekikazi yo terabirira kuba mujjamu ekino kigamba nze ndaba abakazi bangi nga balina ne ssente abaana bane batuwa ne batakola bibuuzo mbu balina omusajja amwe school fees. You were sire woman. No. You were sire woman. Period. Omwana agenda kulema omwaka mulamba because you were waiting your husband. Abasajja bafuna okusomeza babagoba ku mirimu. Nze ndebyeko abasajja bangi nga badda kulabirira emyaka 10
olusi nafuna some misunderstanding ku mulimu mamugoba wakalisa waka emyezi 2 ogambye ensi yonna ojibudenga na watamalaako yenga kala katidde emyaka 10 akuzademu n'abaana n'abantu okumanya abakazi basiru kanchidde abakazi basiru because era lwaki njoga nti basiru ne sitaani yali mukazi why sitaani mukazi ne Nabi Muhammad swala yalemu kutegeera omukazi kyeki Yesu Kristo yalemu kutegeera omukazi kyeki jovate yamwegattako abakazi lwaki basiru